omwambazi dansa wo ku kyalo kuno ani oyo Hamza pozite mumuza nko ye mukompya gwe mukyali nawo mwamuzaaka omwana yalonda omusajja tine kumukompya akola dda omanyi bano abaana b'abagagga tebalinga mmwe mwana w'abagagga atambula n'abagagga kale mufaaki n'ensi oyo si oyo ategeera abagagga n'agamba mukama wange katulaba ekizimbe ekyo tukikule bwe tuti ateeka obudde mu kwambala tasobola kufuna mukyala amanyi kwambala n'otayambala naye naamulabisa nga amugamba kati dokita tunula mu keno bw'ati n'azunza endevu n'akirota naye nga dokita owawano gayina naye ndowooza ekibeera ku appointment list ye bannaaye era nza okuddamu okufuna olubuto olulala ngenda noonya eddwaliro gayina temugenda bugenzi na lubuto ne oba teweewulira bulungi naye ngenda tutandikira awo siraba gendayo nga ndi mulamu onoonyayo ekinaakusiba gayina yonobbanga wasoma ki wasira bantu wetaga science anatomy kubanze now I can make a good kati obaye waliyo parts of anatomy so ino kwanga anatomy wagisoma ng'oyina ekitundu kyo if it is the map of Uganda I know every district ekyoboka so olina kwanga wabisoma era mugezi mwe nkitegera mwina engeri gye mulowooza nti mumanyi naye so professional olina okuba nga wasoma anti labo ngamba nti nedda obuzibu buli paka kinga ngamba kati this is Eastern Uganda kati Northern Uganda naye nga batukwagaliza amazaalibwa amalungi Hamza omwana waffe owendevu omulamu waffe omulungi atwagalidde muganda waffe buli we tumulabako atugamba nti byomukola tabirabangako bannange ebbaluwa omugotteko gw'ebbaluwa agambye ati tusomereko annange mwomugitaddemu n'obanyimuke kale omwana twavuddeyo n'atekayo omukuku gw'ebbaluwa kanawo bagunamenyawo ogwa sipiika Amongo nga mitunoonyeza ne gye basembayo okumuwa nga tannava mu bufumbo obukadde lwaki mwagala okompeya eya happy birthday maama Amaalo naye omwana oyo bannaaye yamugambye you are exceptional oli wanjawulo my love kyana kya lovely the man that captured my heart with less words but more action omusajja yakwata omutima gwange n'ebigambo bitono naye nga n'ebikola bisingako obungi maama you make it so easy to love you engeri gy'okifuula ekyangu okwagala a man of your word omusajja w'ekigambo kye ate ebigambo byali bitono kale ndowooza ko ebyo ebitonotono of your word I thank Mama and Haj for raising you so well. Bannaye nebaza Mama ne Haj olw'okukuza obulungi. Bane Rema bali kwefunira bazadde. Ekigambo okukuza obulungi underline. Buli omu yakola ne watakula bulungi. Affe twakulira ku muwogo na kasooli. Our babies are so yakiwandiisa ali ku luyimba lwa Beatrice. Yeah. Our babies are so lucky to have you. Amaalo nono omuto w'amaaso agatangalijja Aliya bannaye nga basanyufu nnyo okubeera nga bakulina. The sweetest, kawoomera, honest, samazima, kindest, byonna bigambo bitegeeza realist, waddala, and most generous daddy. Omutima omulungi taata. And as far as me, ekituuka kunza Rema nannyini bunnya ku matama maama. Byonna twala. Yange ebyo nina byonna twala papito. Amuse. Pozi wangambe gwonna. Wangambe yonna. Anna ekyana kirema nona kyatugira ku kyalo kino. N'abantu mweyagaleko bwe mutyo. N'omuntu n'otuka ku birthday ya mukyala wo n'ogamba happy birthday maama Amaalo. N'osirika. Naffe ne tumulanga maama Amaalo yennyini. Kyokka n'otuka mukazi n'agenda n'okaaba. Wali okaabira ki? Naye ate bw'okitu. Papito waffe. Tuwayo ku bifaananyi, ebifaananyi bye tulinanga muli babiri bikaddiye.
ya twakoma ku bya birthday ali birthday ali ati batusana otwe ku ya birthday no ebya daddy nga nebya amalu ebijja noza neyiyo ate wandi wali ne Valentine natero okujja so tukubanja ebya birthday tukubanja bifananyi bya Valentine ate mu Valentine jua tugenda mu Eid tukubanja bifananyi bya Eid so tusaba oleme tusuulirira nnyo go waffe twafunanga kirawo ku kyalo kino gwazaamu abantu bagamba twagala tweyagalenga Rema namza kati abami nga bagamba every man deserves a Rema namakula fenga ne tugamba every man deserves a Hamza Ssebunya okitegeera anange kati nga tuvuddewo soko mpe emboozi ya Chameleon about Daniela je yabadde ne press conference neso ko mpe emboozi about nga